mwasuze mutya njagala okubategeeza nti nze wano wa munaffe Honorable Semuju atasobodde kubeerawo lwabategeddeko byafiiriddwa mukulu we Sheikh Sebufu gutwaziise ejjo ebijaaba so n'olwekyo nga mugere efaana bwetyo tasobola kubeera wano. Ekibiina kintumye okwogera ku nsonga bbiri zitulowooza mbuze zenkulu eri eggwanga. Ensonga ensooka y'ensonga y'ebbeeyi y'amafuta ey'ekanami. Ebbeeyi y'amafuta egenze erinnya nti tosobola kubeera na bbeeyi y'amafuta y'emu okumala omwezi mu Uganda. Ate eyaffe eringa muntu bw'erinnya tekka kubanga waliwo ensi gy'osanga nagaa nti amafuta kati gasse agaffe galinnya nga ku katale k'ensi yonna kali galinnya ne gakka katale k'ensi yonna era agaffe ne gasigalayo so go galinga muntu kubaga nti omwana akuze tayinza kudda bulaga nti gundi yali mwavu kati mumpi y'ebbeeyi y'amafuta eri mu ggwanga. Olwaleero bw'osanga essuno ly'amafuta ne likuguza lita y'amafuta ku siringi ezikansi w'15 nga ya petroli omanya kubya empewo. Bw'osanga y'15 olabanga ndabye kuki. Wiiki ewedde ebunyula amafuta galinnya ne gatuwa ne ku mutwalo gumu n'ekitundu. Naye gavumenti eyaffe abasajja abaatuwamba abatteeka mu buwambi netavaayo nakola press conference etegerekeka. Press conference nti kakati bano abanene ndabatera okulaba mukyala Nabbanja ng'ajja n'akanga ku bino n'akanga ne ku biri ne Mwai Museveni byajja n'akola ki n'ayogerako kubanga olwalenga amategeezezza nti ebbeeyi amafuta ge gafuga buli kimu mu ggwanga muno era bwe galinnya bwe gati teweewuunya togenda kuyomba nawadduuka nga gendi akawunga keeyongedde, sabbuuni yeeyongedde, sukaali yeeyongedde kubanga byonna mafuta ge gabitambuza. So nti okwata ku kintu kimu bwe kiti n'obanga ebintu obulamu bwa Munnayuganda bwonna obukuddeko era kye tuyita inflation kati nga kiri naye bannaffe olw'okuba nti bakozesa zikaadi z'amafuta ndiye bwagira bwati nti bajjuzeewo tamanyi kyekitegeeza okujjuzaawo kati ne bategeeza mbu ekyaleese obuzibu nsonga yakebera kwa covid. Kebera kwa covid okwo okw'omuntu omukebera emirundi ebiri ng'asala booda twakwogerako nga bakutadde entebe ku airport baakuteekawo nga bajjako abantu $3 naye ng'omuntu ne bw'abanga balabanga olupapula lw'olumukebera bayongedde kukalo ne mbadde manya 3 negwaze mbadde manyi ku airport zibadde nga 3 nga bakebera eri naye lodda ne bakola ki ne bakebera naye nga balaba bakebedde ggwe tugenda okugawulira nti waliwo omunene mu finance ye nannyini ddiiru nga naye awo yalabe kamuuko ke kagenda okukola ki okulabikira ng'abantu batuula ku airport okumala essaawa 4 ng'oluusi eri abantu abajja mu Uganda ng'aze kutula mu meeting ya ssaawa emu alinyonyonyola agende buki kubanga tensi bwetu bwetambula bo balowooza tulinga ffe Bannayuganda bonna bapiiza nti mbwali awo n'atuula obudde tububala bweti mu kumakya mutuntu akawungeezi kiro abantu obudde babala ku doti era abantu bangi ne basazaamu engendo zaabwe okujja e Uganda olw'okuba nti bano tebafa ku Bannayuganda ye oli waba akutta ekinjaga munveeko teryakola ki akifa kakati bambi bano olw'okuba nti abasajja abavuzi babitulera ng'akasente bakulaba oli mu kusaba kake n'agamba nagenze ne bankebera e Kenya lwaki ate naawe wano okola ki onkebera nga terina ensonga gye bakuwa kubanga bavaalo kati wana Uganda olinya ennyonyi n'ogenda e Kenya bana Kenya obalaga gundi ye Uganda yokka n'agisikaninga n'agiraba nga wakebedde n'oyingira naye oli bwafuutuka n'ajja eno eyo teba tekyali nkulu tesite baba tekyali nkulu kakati abantu okwagala okunyunyuuta bannansi ekyenkalidde awo katuki tuli mu kukisasulira
kana abasajja bekalakasiza jukira nabagaye bana abaddukanya gavumenti ya Uganda balinga bayiribi amayo muyita bana capital yabaawo bwalira lwatakoze takola ki talya tetulina wadde lita y'amafuta eri mu reserve kati abaana abagezigezi bwe balabye ngeri basibyeyo olonga nti amafuta gaweddewo kakalaga ne oba oyinawo 5 jangu nkuwe bagenda okulaba kikola naga abo oba oyinawo kati akasanvu jangu nkuwe kikola waliwo agayina naye ayagala mutwalo naye nga abali mu network eyo ate be bamu basala mu ggwanga nosaa kati omuntu omu kulita y'amafuta emu n'agikulako ssente ezikunukiriza omutwalo bw'abanga yabadde n'itaazi omutwalo bw'abanga yabadde n'itaazi emitwalo 2 ssente z'abakoze mu wiiki goba ogenda musangamu ojja kusaba omuntu oge nti gundi yakugenza milioni 10,500 kati ebirika bijjako na musolo bwe butali bwenkanya otusiba twagamba nti enkola ya M7 eyamba ekolera batono abasinga obungi ne basigala nga banyigirizibwa kakati gwe sempala ne bakulimba toyina mmoloka bino tebikola ki tebikwatako gundi bikwatako kubanga sukaali omunnyo biki byonna byokozesa kebere emmere mu katale egenda kulinnya olw'ebbeeyi yaki y'amafuta twabadde mu kuziika jjo yali supreme mufti Sheikh Kibaate naga tewanavaayo n'asituka waakiri atulimbeko nga ne bannaddiini bakire nti bannayafuzi balimba kakati bamanyi nti waakiri atukole ki atuwuddiiseemukko baffe twabeeranga n'omusajja nga buli nnaku agamba nikuleetereyo kiswiti n'agenda n'atamuleeta enkya gundi kuleetereyo kiswiti n'atakola ki n'atamuleeta waite ebbanga n'okuli omwana mugamba nkuleetereyo ki nadya lwaki bwe bugambo nnimba ng'omwana nga naye akoze eki abuuse mwene embeera waligambye abantu nti batambuze ebigere naye olwedde batambuza bigere era emabega bakola sade nti abantu ebitundu 7 ku buli 100 ebyabannayuganda bakola e Kampala batambuza bigere okukola ki okujja okukola n'okuddayo era abantu bemulaba akawungeezi nga mubayitamu mamotoka gammwe njala kubategeeza baba tebagenda kumpi babeera bagenda wala abantu batambula ne batuuka e Kajjansi abantu batambula ne batuuka e Bweyogerere abantu batambula ne batuuka ne basukka e Kawanda ne bagenda Matuga abantu batambula ne bagenda e Nabbingo buli luguudo otambula okuva e Kampala abantu balaba batambula ng'olowooza bagenda kulamaga so temuyinza kunyigiriza abantu ekyekaddawo kyovola mu Uganda muno omuntu atamanyi yeesiimye baga nti ebintu bijjeka kubanga ambi abantu bagenze babatambuza mpola mpola ne batandika okumanyira embeera efaanana bwe ne tugamba abo abaatuwamba kuba n'omuntu kasoba n'omuddu omuwa ekyokulya bw'osiba omuntu ng'omubanja n'omusiba mu kkomera omutwalira ekyokulya twagala okubategeeza era okubagamba bannayuganda mbateeka mu mbeera kubanyiigira kuba kati abantu batuuse okuba mu mbeera gy'ogamba nti kati tukoze eki kuba mubatadde ku kisenge ekisembayo ate nga mu buli omu alina kaadi y'amafuta ye agamba ajjuzaawo tamanyi kyekitegeeza omuntu wabadde ateeka amafuta g'emitwalo 2 kanaageesa tuteeka kutwala ka transport w'abaavu alinnye mmere y'abaavu erinnye buli omu ikoze eki kirinnye so tugambye nti bannayuganda musituke musabe okunnyonnyolwa kubaafe bwe tuwogera ffekka abantu bajja kulowooza aboogera byabyabufuzi abaava mu busomesa tegalina basomesa agamu galina amabanja ng'okuggalawo kwe kusinga ogenda okweŋŋanga okusasula amabanja olwaleero nti weesanga nti n'abazadde be baayita okujja okukola ki okujja okuleeta abayizi
sente zababula kakati nawudde badde ngamba ano mbagamba nti balina akasente mbwako obuyambi okuyamba ku masomero gasobola okubeerawo zanga bilioni 13 Dr. Muyimbu bilioni 13 waziwadde masomero ameka bilioni 13 waziwadde amasomero ameka era buli limu lifune sente meka kubanga bwe tumanyi era olupapula lwa gavumenti lwategeeza nti abantu abawera amasomero agawera emitwalo 2 bonna mweno covid gakola ki geetaaga buyambi bw'ogenda okumenyaamenyamu mu zino sente bwe liri mulifuna sente meka ne bajja ne baŋŋamba nti bilioni 7.4 ziddaabiriza amasomero era nga buli ssomero liwadde sente meka kubanga kuno okuddisa kwe tubeera nga twogera mu sente ezaawamu nga tetwogera buli ssomero sente zetuziwadde kiwuddiisa omuntu buli abalina essomero ne balowooza batufuddeko bagenda okutandika okugoba empapula nga tewali kasente kabawadde era kyemwakola abasomesa bwe twali mu covid mwai Museveni abwa bilioni 2 ne batandika okuzigoba n'olwali sente zikola nga ki tezirabikanga so n'olwekyo ng'abaana baabo abasalawo baana basoma nga mulese abaabala tebasoma nga bava mu bibiina ebirala badda mu birala nabali balina ebibiina ebirala bagenda okuvaamu nga badda mu birala abaana be mulaba ku nguudo obw'emyaka 3 tuyinza okuyita nasale nga n'okwogera tekannayoga kasaba busa mu ngalo ne kalinnya ku levo ne kagamba nti mpaayo 10 owo bwagamba ayize nga naye ayiga okusaba 10 owo watuukira mu P7 nga kanandika okukola ki okusika obusawo owo watuukira mu senior 4 nga n'ekikonde akola ki akuba owo wanagenda ku university ng'oli omwana ayize mundu temugenda kulowooza nti ebyo ebisenge gye mweggalira mugenda kuba n'emirembe ng'abavu basula njala omuntu omuyala aba n'empisa ez'ekiyala ekyo nja kukibategeeza tetugenda kuba na mirembe okujjako nga bannaffe bonna tusobola okulaba nga mu ggwanga muno mulimu obwekanyi neeyanza nnyo neeyanze olwimu tebakkiriza kusaako ki linnya lwaki omwana wange nga mwetedde ebitabo sisaako linnya lwaki omwana nga mugire lwimu sisaako linnya nazzi kuno waliwo amasomero wano nga gagazo godi Kampala abantu abatusingako obukulu balinga basoma basasulanga bank slip ya mwaka mulamba ate nga bagisobola kati olwaleero ligambe mbu lyagala fees za mwaka mulamba tulaba beri anayingirayo nti abantu yafuuse bizinensi kasaba agamba nti bw'osoma ebirungi biriki mu maaso kakati ye target buli omu gyayagala abaana be ebirungi ebiri mu maaso abikwate kakati esaazo nga tebiri nayo oyina atunda ettaka lye agenda asomese mu ssomero eddungi so n'olwekyo twagala ripooti ya Gonahasa Bishop Gonahasa eveeyo Gonahasa yawa ripooti ki kubanga ekyo bamusasula ne ttiimu gye yalina nga kyenoonyerezaako kyenyiza okugamba